ngobero tie Kampala nolia a 7 colored meal ogimanyi yemmere ebikanga musanvu nga jolya bulunaku naye ngo omuntu yakuteeka kakatafaali ali emmere za kala 2 ozimanyi omuntu ali emmere za kala 2 ye munaku ebeera kawunga na bijanjalo ebijanjalo bya brown akawunga kachi keru obanga ali amatooke n'ebijanjalo. So the message at the beyond the hatch of Volana, she like it ku TikTok ye. Okay, nakamyo jirabe kironge abantu milioni emu emitwalo 10 baka jiraba. Otegera ndoza. Tuyigo kusima abantu nga balamu. Mirundi twaberanga naye. Ne mwogere bitazikawunga mirundi avudde ku nsikuno. Ninga twabanga naye ku Diwinton Road nga n'amafuta tagayinaga mutambuza. Isma all access. Buli kye yayogera kyonna mu kizanya kakati. Oyo mwana alinga nge yagenda n'essimu jali. Isma all access. Yes. Buliki yayogera buli ekibeerawo nga bajja akatambi. Muganda nge Sheikh Nuhu Muzaata bwe yabeeranga wani yamujjukiranga. Mutekera ndo. Somo abampuliriza ate mugamba olumu mbeera mukambwe. Don't be stupid okugamba mbu oli mwavu. Teri muntu mwavu ku nsi kuno atasobola kubeerayo kyawaayo. Tekiriwo. Mukimanyi bulungi mu Bayibuli omukazi yajje peesa liye ku lugoye lye n'ali waayo. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yalina buli kintu wano naye mumuwa amakula. Kungu singa ovudde wano essaawa zino nodda waka n'osangayo Sseggwanga y'enkoko n'obabuza eno yavuddewa ng'eriko akapapula. Ssebo gwe wantandise obulamu e Kampala enkoko eyo giri. How do you feel? Abantu ababa bayamba tebaagala mubagulire ebizimbe. Baagala kuwulira nti someone outside there appreciates ekyamukolerwa. Opuli ebimuli ebya sente meka bwe kiba kinyi yoba mitwala 25 ebyo ebimuli. Nze kyogamba nti teeka kaka baasa nze manye ebi trending abwe mbanjogera. You get it? Owulira ndowooza. Maama wabeera atya eyakuzaala n'akuteeka ku nsi eyanywa buli ddagala erikaawa ng'ennyama n'omuceere agirya ku mikolo nenga goli Kampala weebuuka. Maama wabeera atya ne Gomesi 2 ngeno bwagirimiramu eno gye yebikka. Taata we yakuteeka ku nsi kuno. By the way nekya kyetuzudde leero kyenzudde abasajja bakaaba silently. Taata we nayambala bino ebikooti ogw'ettaka gumpuuba ogumanyi ogwo. Bino ebikooti ebinene ogw'ettaka gumpu oba abakungubazi balinze ggwe neggoli Kampala weefudde wa kitalo. You get it? So ye message yakibaddemu. Akaseera katuuse tu celebrating abantu bonna ababadde mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu. Namboze celebrating Yoweri Museveni kuba yakuvudde. Kadaga tayinza buta celebrating Yoweri Museveni. Mufula kyali. Anita Among, Speaker of Parliament, tasobola buta celebrating Yoweri Museveni. Tayebu atasobola buta celebrating because if it wasn't Yoweri Museveni tebali badde kye bakola ki? Tebali. Okay. Ontegera ndoza. So message yakibaddemu.